Abasuubuzi mu kibuga Mukono nga bava mu bubuga obuwerako kuli Mukono Anthony, Seeta, Kiyunga, Karagi, Nasuuti, Katosi wamu n'ewalala bakedde kugumba ku kitebe kya ofiisi z'ekibiina mu babadde batereka ensimbi zaabwe ekisangibwa mu kabuga k'e Anthony, wabula nga zino zibadde nkalu. Bano bategeeza nga baali bateekeddwa okugabana ensimbi zaabwe ku nkomerero y'omwaka oguwedde mu biseera eby'ennaku enkulu, kyokka kino ne kitasoboka ate ne batababuulira nsonga yonna eyabalemesa okuzifuna. Nina obutali bumativu obunajjembe kuba tuli bakazi bayiiya twetetenkanya bwetetenkanya naye tulina obutali bumativu. Twali twagala ssente ne bazituma mu Desemba ne batugamba tukyalina betubanja ssente, naye ku ssaawa eno nze naakajja leero naye ngenza okutuukawo nga tewali ssente. Ate tukuba essimu z'abakulu teziriiko, abawala abajja mu field tebatuwa ssente, batugambye nti baawumudde, naye tulina obutali bumativu. Abamu ku bano kuliko abakola emirimu emitonotono omuli abaseeka capati, chipusi n'enkoko ku makubo, ab'amaduuka, ab'obutale wamu ne bamakanika, ng'abamu ku bano bakasiza nga batandika okutereka n'ekibiina kino mu mwaka ogwa 2021 ewataali buzibu bwonna okutuusa ku nkomerero y'omwaka oguwedde abakulu lwe batandika okwebuzaabuza. Bampita Mwesigwa Moze, natandika servinga ne bannajjembe emyaka gigibadde gigendamu 2 naye tubanja ssente zaffe ne tebazituwa, tubanja batuwa butunutundu batulimba ate mukomawo ate nga bajja mu field bakima nga tutuusa naffe tubadde twagaana okubawa kati ate nga batugamba ssente tewali netuwaaka okutuusa naffe tuweddemu amaanyi tetubalabawo. Bannyonnyodde nti ekibiina kino kibaddemu bammemba abawerera ddala omutwalo mulamba nga buli omu aterekawo okusinziira ku busobozi bwe era nga kuliko abadde balinayo ensimbi eziri ey'omubukadde 6, 8 wamu ne 10 n'endala ezikunukkiriza mu bukadde 13. Twagala okumanya essaawa zino tebaliiwo, tewali akwata ssimu, baggaddewo, buli gw'obuuza gamba lindako nga lumudde nga lumu ogwokusatu, buliwo tutambudde buli lunaku batutambuza batugamba mujje nkya mujje leero mujje nkya, kati tukooye twagala ssente zaffe naye tetubalaba. Bagamba nti okuva omwaka guno lwe gwatandika abavunaanyizibwa ku kibiina kino babadde tebakyalabika mu ofiisi zaabwe era nga ne babakubira amasimu bajjako majje. Bwe twogerako batulaba bubi, kati nkoze vidiyo ya TikTok bannoonya bubi nnyo, so mwenna abali mu kamera maama Namboze gwe mubaka waffe omulonde RDC we Mukono banange musituke Meya Kabanda mujje mutuyambe tetumanyi kye tuzaako kubanga kati bagaddewo. Senga babadde boogera amazima bandi badde bagulira abantu ne bagamba nti sisimu y'ekyankalanye ne tugenda tedya twandigumye ne kati tebereza abakozi bonna bavuddewo kati ffe tuliwo. Maneja w'ekibiina kino Jose Bulime yafuniddwa okuyita ku lukomo lw'essimu. Bano yabagumiza era n'abakakasa nti sisitemu gye bakozesa yatataganyiziddwa wabula nga bakola butaweera okugitereeza era nga bunnambiro bajja kuba baddizi w'ensimbi zaabwe. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno. Rakes TV Agalero.